By the way, abantu bagamba njalo bikomera bayina sente. Banga go matafali na Museveni. Tetugamba nti gundi alina nyumba nungi kati alina sente ola alina bambi abantu bonna tebayina. That is Ronald Mayinja for you. Awo yali ku project zali za twali mu COVID-19 bali bamuchaziza ku Radium radio ya Balam. Ndoza ebintu ndoza bamuletera n'obuzimu. Tedi agenda wabala munaba na mirembe. So olunaku lwatu tutunulira ensonga Ezadusiza Ronald Mayinja nadduka eweru. Right now enyumba baneiba bagenze ne bagikebera nga nkalu ne waliwo Nigeria eyagigula. Ebintu byonna bagenze okugenda mu nyumba nga temuli wadde. Ene ye munyonyo. So all in all oba abaana be basookayo ne maama be basooka okubomba. Abaana be basooka okubomba kuba kati nina family z'abantu ezisinga most especially ez'abannabye sebyabufuzi n'omusajja bakwita byabufuzi bonna be bamu. Zonna bakyala bawe bali bwe. Abasinga babomba dda. Kati botunulira wano abali mu side eno for example muganda wa Bobiwine Nyanzi family yagitwala dda. Agenda yo bugenzo omuntu aina family ye wano okumanya Bobiwine mukulembeze wa amaanyi. Eri wano atera wano bwagifulumya kabonero kaba kabi nnyo ku munnabyabufuzi. Naye munnabyabufuzi omutiitiza abafulumya. Naye ye munnaye family eyo eri wano mpulira abantu abamulinnyirira ng'agenza okulya ku kashi. Ng'ate omusajja yeteekerateekera. Era nzo omuntu ayingira Bobiwine bwe yajja mu byobufuzi teyajja kugira kubona abo. Yani yamutuma. Bannange. Ngera naawe bw'osobola okusituka n'oga nti neekyanze neekandaze kangende nnyimirirewo eri abantu. Bw'oba akola akasente ko tekitegeeza kutandika kulya mukene. Bobiwine alumirirwa ggwe, alumirirwa maamawo, alumirirwa nze, kitwale mbu alumirirwa ggwe. Okitegedde? Ate siwa munatusimba nnyala aleme kukola mazaalibwa ye teyazaalibwa. Olaba abantu bafiirwa ne basooka bakabamu awo. Dakiika bbiri okuda okulaba enseko. Olumala nga bagamba bannange ate obuugi sukali nga tanazzi. Bannange ate mujja tuliisa butogo. Mugenda okuziika basooka nnoonya za mbizi. Bannange kakati bwe kibanga kiba bwe kiti tezigenda okuziika nzirira naye ez'obuluti kugenda eyo n'otalya ku byakulya wakiri azeewo kumva. So tunira ensonga ezatutte Ezadusiza Ronald Mayinja twasembayo kumulaba nga bali wali ku gundi yaabwe. Yaliko mugundi z'abayimbi yali atuguumaaza era okumanya nze nategeererawo nti n'ebifaananyi teyavanga Mayinja yali eno mabega teyalabikiranga mu bifaananyi tali muzuumu ebifaananyi ali mu kwetoloola bwati okitegeera. So era bye bimu ku byandeetera okunewunya naye nga Mayinja gwe manyi ku nsimbi awo singa yatereezezza dda obusuuti. So one Ronald Mayinja embeera ya Uganda abadde takyagisobola. Remember abadde takyayimba. Ajukira nti batambulira mu bulamu obuli so expensive okitegeera abaana amasomero gye basomera kakati ate yalina already ebibalo bye bino twayogeddeko simanyi alina project simanyi nzaakulira. So project eyo eyasinga omuleetera obuzibu jukira nti nga nabagambye interview weeri gundi weeri wano program gye twakoze nti government yayina ekintu kyekola bw'opakuka n'ojja n'owandiika proposal kuba bo bagamba andika proposal nobigetana jiwandika nogiteeka mu sente ate waliwo be bakusindikako bagiwandiike noba wa sente nobasasula bakusaba miliyoni nga 10 mbagaako nkushuwa bagalo project nene. Kati abantu ba government balinga mulago kyekola bw'ogendayo bwoti mulina omulwadde eddagala tebalirina balina pharmacy ziri ewandege sewandege ate yo babigonzezaamu first pharmacy ogiraba eri ku buliru wano ugundi bayongedde jito jibunyisa buli olaba no otwayita wale otwayitugendayo eno kumulango twayitako bazimbe first pharmacy nene era omusawo agamba genda first pharmacy bagenda kaguza meka bagenda kaguza emitwalo 5 tebakubuza ate nakuwa n'ennamba y'essimu kumbe akusindikawa buli dokita akusindika w'essebo yenkola gye bakola kati bagamba leta miliyoni 10 bakwandikire proposal ng'ogikwata ng'ogitwalayo kati obadde miliyoni 10 nga bagamba
proposal baja province tugenda kuwa obukadde bobina naye katusoke tukweko obukadde 5 gobulateekamu jukira okutta 10 oli waddaani oli wadde oli owa proposal awandise proposal kati osigaza obukadde 4 okay weewozeeyo ku bukadde awo kale weewozeeyo bukadde nga 2 obadde oyagala kubba gavumenti weewoze obukadde 2 oyagala osigazeeko onyigirize ebibiri bino kati otunuulira Ronald Mayinja hotel yazisinga mbu ennyumba nagisinga bw'okimanyi nti obala projekiti namutaayika ngu osuubiramu akawumbi k'essente soba kubala kyebakola kusaasira apakunkana ate kusaasira ate oyo yabuguutana nnyo kusaasira gye tuleeta kusaasira lekeraawo akajanja fuwati kusaasira did gundi eri Masaka imagine bakyakola luguudo n'akola olukwesikwesi n'avuga kati mpozi yayita Sembabule ewantu eyo nga wala President Museveni asisinkana abantu abanaku balina ensonga ndowooza z'ababuuzabuuza ali mugundi PDM Parish Development Model agezaako era agikuba yena yagambye ajja basiba weyagirira ne gundi muwanga Kivumbi ne Lutamaguzi n'abagamba mumukuba mugundi bagamba osaaga bakyagikuba kati so n'agenda jukira teyabadde ku programu bwe yagenze n'asala olukwesikwesi n'ayita ku baani ku basirikale n'awamba akazindaalo kuba Museveni yabadde tamusuubira ate n'ekirala ensonga lwaki Museveni yamukoowa yagenda mu State House President atudde wali ne Maama Janati ng'ayambadde mini enkomeni adigize ebbira tamanyi nti Maama Jana yajja funa kirala webali batuuka okwekuba ebifaananyi n'omukulu bwagira siriiti bwagisika bweyekulubeesa bina lye lisika siriiti babina amanene ogamba gasika siriiti era saawa bina aba asika kagoye bina liringa bomba lyambuka likkirira Maama Jana alaba ate kati omukulu Maama Jana kasita ayogera tolina kyogamba oba owedde alayika yamugamba eryo teriza wano amafugunyu kibadde kyetaagisa ate kati kiki ekyetaagisa olinayo erinnya eddala linyinza okugayita mu Luswayiri baliyita bati matako olinayo erinnya eddala linyinza okugayita yamugamba wacha nini matako we na mafugunyu toa viatu wakanagamba yagamba wanakusebereza mafugunyu yako to the president of Uganda wanasema mafugunyu yake bawange nyini na kukuba mabinabina kitegedde so right now Ronald Mayinja atogera ku nsonga ezamuddusiza mu ggwanga kati amanja gabadde mangi nga tasobola jukira tayingiza ate abantu bamubuula oshegeera kati so abanne bakuba ebivulu check out Misa yakubye Serena sente zaziyina Geoffrey Utaya performinga bulungi nnyo ate ne parliament akasala kajja kakati bwotunula jaluna mubiru ekirabo kyemmere kikola ate era n'ebivulu abikali cream production etambula ayina business y'amataka atunda amataka tayinza bbula wiiki atambula nnyo na kino kitabani kyani ono omunywa omwenge ono kitabani kijemba kigezi nnyo kitabani kyagundi kiweewa kigezi nnyo mbozi zekinyumya oba milioni 5 tanyumya mbozi yabo kadde 3 awo atandikira atenga azifuna yensonga lwaki abeggulu baali beesibye kuye mulungi mu kuwandiika propose muzibu newo mutunulira tazifaana yensonga lwaki bagate bifaana abifuna kituufu kati so Ronald Mayinja era neetabuka remember obulamu bwa living buli expensive ate oti okuswala mu bantu wane bino emirimu gy'otasobola kukola musajja wattu abadde yeetetenkanya ku bina Uganda ku sipaaka tebinyuma bw'otuukidde okuzannya ebina Uganda simanyi ozannyanga owa booda tulinayo tukumanyidde oshegedde embeera neekaluba gavumenti tebakyajjayo sente ate jjukira gavumenti mulimu abanene baamu ababakuba ebikolo mwebali tolinawo ofuŋŋanira abo abanene be bakusikasika ate era be bakuteekerako enkokola jukira we bamala okuyite abantu ne bakulagayo nti ono bayikozesa balamu ono kakati yafuuse waffe abantu nga bakoleba oba tokyasobola kuddayo ate bakuleetera okwogera ebisongovu oba tokyasobola kuddayo bannange era so abayimbi mwegendereze
naddala ate abayimbi abalina okwegendereza ennyo nga temuli muyimbi no nga mwenna mubombi Bobiwine si bwe yabagambye Bobiwine yakoze statement n'agamba muli eyo mwekulubeesa bali mu babuzaabuza naye mugenda kuva mu ggwanga mugenda kuwaŋŋanguka mulabanga bakadaama bwe bagenda ababasasula mu bivulu byammwe bambi ne babonaabona bwe babomba ne bagenda e Saudi Arabia ne babakola ebintu byonna ebitakolebwa mwana wa muntu nammwe abayimbi bagenda bateeka ku kisenge mutandika okubomba mpola ate ekirungi ekibayambe ogende Canada n'obeere wakati Johnson ye bamuwadde visa ne gundi ne Melody naye agenda bamuwadde visa anti kati Canada egaba visa ate bwe bayakugondezaamu banoonya bakozi bw'oba musajja teekako buteesi ka lipstick ng'oli musajja n'ogenda wali ku gundi ku kitebe kyabwe ng'otaddeko ka lipstick mb'osaba visa kati gundi Chosen Becky oba nange naye agambye ayinza obutagenda naye bo bagimuwadde kasite ekyaliko myaka 10 kati nayo convention ojo ogiraba egenda okugenda maaso tebagenda kudda ate no banja abeeteseetese bannamawulire abayimbi bo beeswanta bweswansi bwetandikira bwe bati bagenda tebadda basobola bano bakapalaga bano bakerekere olumane yali akola oluyimba lwo Flavia Namulindwa Katongole omutongole yatakyayagala nakumanya Uganda kubone Katongole ekyamutwala mabanja Katongole yatuuka okolanga ku Deota ng'ayambala essaati eringa kaleega tetuuka wansi ng'onagukulubusa Katongole yakyukanga okuzina ng'atulaga akagongo buno obusaati obukunukira nga bw'ayamba osanga yabala nange ennaku erumira wano osanga nga yabala bana babeera n'ebyoyo ebingi mu mugongo ogenda obbira babiyiseemu mu gundi mu box obuzibu obuliwo bano abasajja bwe bagenda okwewola looni olw'amannya gaabwe ne bw'aba ssente taziina olw'erinnya abantu gy'agenza okwewola oba banka oba ki baba bamanyi nti konkusu wajja kuziraba byekola banka kati olabanga Kazibu Bashiri babalamba ogenze mu parliament nga batandika okujja ireka naawe banka ababeera mu kulayira banka ze zisingawo okuba ne ba agent abangi mu kulayira wano beetala oyagala ssente mmeka kawumbi tezeetaga okitegeera olwo bakuyina that's why ababaka baavuwala nnyo nga bamaze ova mu parliament baamulivula n'addamu neyesimbawo nga ssente zakozeseza azijja mu banka bambi ali mu bbaale nga yalanga sente ze yali afuna ennyingi zaali za bbiiti omuzungu yali asasula omuzungu yali abawakase emitwalo 8 kati sente zo zigategata bubba mu bayimbi botegekategeka obuvuluvulu byokola tebije bwo waika kang'endeko mu banka kuba ne Matovu Junior yennyini naye Matovu Junior ayina home sickness yabeereri naye bwagira simanye ensonga ewantu eyo nno nga tewamanyirikika bannange ate kati sakamate omulaba sakamate musirifu okugezaako okumanyirayo banga oli ne famire yo yonna ne buli woogenda abaana obalese eno olowooza biki famire maama naye katusabire Ronald Mayinja mbutuufu kiruma kinakuwaza aba ya muwogo naye ate omulala nayagala amukube muyinza okulowooza nti musajja wattu alina omusango mbeera yali amanyi nti eri agenda kufuna nnyo atereeza obulamu kuba mutuufu buli muntu ateekerateekera famire atasse muntu kale tuganye nti Mayinja nti yakyuka nnyo nga mwe mulowooza kale yakyuka naye kale obuyimba bwe buno bwa Afrika simanyi butuli ku bunkeeke era bukyayambira ddala kubeera wadde ye yabiyimba n'abivaamu nera bucha reflectinga ku mbeera eri mu ggwanga sente ezo n'azimba hotel yani wadde abantu emirimu okitegedde abamu bazibba ne bazifulumya eggwanga naye nga agikabogoza omusomi w'oddi wakuzira 7556 oba 0772 musomi wadde wakola ku ndwadde ezitategeerekeka ebizibu ebyenjawulo toganja oyagala kuweebwa ebizibu byonna era ng'omukubirako ali ebwere w'eggwanga yita ku namba ya WhatsApp ajja kubira nga ensonga zikolerako ddala bulungi nnyo gwe mukubire ekisaawa eno ajja
kunnyonnyola ki ekyokukola agikabogoza omusomo w'edduwa ne tugenda wa Shafik Property Services. Shafik Property Services yakola ku nsonga za ttaka basangibwawo mpijika abasanda estate zaabwe enteeketeeko bulungi mazzi masannyalaze enguudo awo we bali miliyoni 5 miliyoni ziri 2 futi 25 kwa 5 futi 5 ku 10 ya miliyoni 4 okitegedde ogenda waggulu ofuna ensawo za sementi mmeka ensawo za sementi 5 nga bagondeza nno mu bintu ofiisi zaabwe zisangibwa wano mutundu ekisigula Bunamwaya Road okitegedde tugendawo mwogerezeganye balambuza nno ttaka lya chapa ku meeza ate chapa mu ngalo chapa ku meeza yes mazade Megaton is my name badde nganja fada mole maji kwegali wano tumuvawo